Njagala kukulisaayo nnyo omulungi wange eyasalawo n'ogamba nti nze kandaba obujulizi bwa Andrew okuva obutandikira mpaka bwe tunaakomekkereza n'ogamba nti sijja kukoma ku nze nzekka wabula ate kansharinge ne bannange abalala babeere nga basobola okuba nga babulaba. Era njagala okwebaza gwe mukwano gwange agamba nti nze ku Good Girl Nutrition kwensibira YouTube nja kulaba buli kooteekayo ate era nkyagazise ne bannange basobole okuba nga bafolowinga ku lw'omulimu gwa Mukama guno gwe tutambuza mu maaso gubeere nga gugguka. Bwe tulidda mu maaso ga Katonda embalirira tuligiwa naye Mukama twakuweereza naffe kirirabika. Ate n'abawa obujulizi baligamba taata wano gye watuyisa naye ate munnange tutuuse ne tubaako we tuyimirira abaana bo tubabuulidde enjiri kuba n'obujulizi okubuyitamu oba obuwulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Tukomyewo ne Andrew omukyala omukubira nga mu background owuliddeyo omwami agamba it's okay. Mugenze mu kusoma okusembayo buli omu ali ku ssimu ali ku bibye. Twali tugenze mu kkebera musaayi. Buli omu ali ku ssimu ali ku bibye. Nze nali siri ku byange kubanga nze ngeri gye bali bankebera ogusooka. Nga weemanyi. Kati bagera ku nkebera ogwokubiri. I want to make sure nti results zange zivayo ziryoke nali ku tension. Naye ng'omuntu yandibadde agamba toguma naye nga si byakola ki? Yali ku ssimu. Genda omuganda yeggwe essimu gy'otavaako kiki? Essimu yakubeerera ki? Kati oyagala nkole ki? Oyagala njogere ki? Bw'ati waŋŋamba ne ŋŋamba owaayi kanze kumbula nitandika okulowooza ebintu ebingi nga ndabira ddala nti ndi mu kunyigiriza omuntu atali ready naye ng'ate ready twali tukikoze eki tukiyingiddemu. Yangu oyisewo unaatuzaazira leero onyigirizibwa. So kati olwamaliriza kyava ŋŋamba obuzibu bw'olina toneesiga ogenda otya n'omuntu gw'oteesiga kati yateekawo embeera y'okuyomba ku lw'ekyo kyaliwo n'ofunamu entiisa n'okkakkana eyali aleese omuddo nenzikakkana kati ne tugenda buli omu n'akwatagage nga tutandika okusoma eno ekintu ekyasinga okuneewuunyisa waliwo omukwano gw'omu nensi ne mwebuuzaako sokoleke mwatandika okusoma nga tebannabakebera musaayi. Basooka tukebera musaayi. Mwasooka kwekebeza musaayi. Twasooka kwekebeza musaayi. Ne mulyoka mutandika okusomesebwa. Kati olwamala tiwaliwo omukwano gw'omu munne. Kati nenzija ne muyita ne muganda nsooka ombuulire. Muganda wo yali biki? Kuba ebintu by'oyogera sibitegeera. Ng'alina ebintu bingi bye tuba twogera ku ssimu ekiro. Nali kino, nali nkola bwe nti, nali neetega abasajja b'abandi. Nanyumiza. Kati nze nsobola okunyumiza ki kye nali. Such that togwamu n'ogamba omukazi ono yali bw'ati, omukazi ono yakolanga bw'ati. Okwemanya. Kati nange nemmanya nti omuntu asumululwa kubanga nze ndi musajja waawa w'emutundwe. Muli mu kusumululwa. Naye nga okitegeera. Kati ngenda okujja okubuuza kwono munne. Kamuga naye ng'ebintu byakola sibitegeera. Omanyi yasumululwa yabirimu naye ng'ate tetuteredde bulungi. Kati olwomala gwe nagambako ye yagenda ng'ate amugamba. Ng'abimuddiza. Kati webali sinaali yaawo. Oyinza otya okunjogerako biki ne mugamba nagenze kwebuuza omukwano gwo nga bw'onojja ne weebuuza ku William nti Andrew ali atya mu mbeera ze. Nsobole okuyiga awo waava obuzibu. Era ne batuyita mu meeting gye bali batusomeseza naye nga ndaba kusika mu ki mugwa. Ne ŋŋamba musumba ono mwita. Omanyi akagero akagamba bw'osika eddiba ly'enkoko. Ekitajja. Bw'osika ekitajja. Ddiba lya nkoko mu ngalo. Kati ne ŋŋamba musumba nti musumba bino ebintu mpulira mbikoze eki? Mbikooye mbadde nsaba tubikole ki? Tubikomye. Nalina makindi awo waliwo omwami alunda mbwa makindi awo mukwano gwange. Nali mu compound nga mpulira omutima gutandise okukola ki? Okulwala. Ofunye stress za laavu.
olw'okusinziira munnange byakola ki byakola bambi nemugamba Musumba tubireke sokoleke fayini wali munnaku wali wakyusibwa ng'okyusa osazeewo okunywera muliteka kubamu n'ogamba naye abaana bawala be nakolanga akantu kaffe nenemya naye tekyanzijira kubanga nti nali ntuuse ebiro by'okwagala okuba n'omuntu ewaka nga nkuze azin kyembadde ngamba tewafunamu kali n'ogamba oba kyenakola kinnondoola such that naawe ogudde ku mufere omuyaayi n'okugenda maaso osabe olabe nti saakirowoozaako kali adda kadda saakirowoozaako wabula we nakubira Musumba yaŋŋamba olina okutuukiriza mission. Manyi Bayibuli egamba nti gwe omubbi ogira obba naye naawe bw'olimaliriza okubba olituuka ne bakola ki? Ne bakubba. Kati nze nakubira Musumba nega mpulira binnemye naŋŋamba olina okutuukiriza mission eyakulesa. Kati nga ku status z'omukyalo oyo kuliko bifaananyi byaki? By'abasajja balala. Baganda wandekawo nnyo simanyi kubanga nze muganda we nali yandagoogo naye ng'ate naye si muganda we. Yali omuko? No, yali muwala. Bwe yajja naye waka okundaga nti alina connection ne baganda be. She was a friend. I don't know but naye yamuleeta ewange. N'amugamba bino omwami yagenda okumpasa. Gwagamba bwe yabeeranga naye eggayaaza abamu bwe yabeeranga nabe eggayaaza. Kati munnange nakola ki? Namba Musumba nti bikoze eki biganye Musumba ngamba olina okuwasa omukazi oba oyagala oba tokola ki oba toyagala bannange nempulira amazima mirembe gimpeddeko kati sinaliyo waliwo olumu twali tuva mu kusoma tutuuka emakindi awo tuva kulya sapa wali restaurant kati kyava akola ki omusajja kyava mukubira essimu kyava kanzibire byesagala Lindawa omusajja mu background kyava muga kiki n'aseka kyenva mubuuza ate musajja kyo yakkambo neiba waffe kati musajja n'amugamba yali mukyala mukkakkamu wagonje bw'ayogeza yes kati kyava agamba nti kyeva muza musajja kyo yadakkambo ono neiba waffe nga towulira muli kigamba nja musabira anaakyuka agambe nze golaba ne mu mikono nagendamu nga nkozi lwakusabira mukyalo yakole ki oyingidde bambi mu kusaba n'okusiiba wegalwamaka kati munnange nga ngamba ono neiba waffe yatulekedde ebisumuluzo kati asanze sikola ki siriiyo kati kugamba okuyomba kuno neyeetamwa kati ze musajja wattu oyo bamutondera kubeera awo talina wattu omusajja atenkola besente mu nsawo ngulire omutabani enkoko ne transport agenda asinkane neiba owulira embeera eyo munnange n'agenda bwe yagenda ekinnumya omuntu naye tosobola kgendako taata ono taata ono eyatuwanga hospital bills etata w'omuwala kati nzija kati munnange wayitawo ebbanga ttono ekyo nga kiggwa kati tutandise okusemberera emikolo kati wayitawo ebbanga ndoota ekirooto bambuuza nasooka mubuuza naye Mukama ayogera ki ku bufumbo kyava ngamba kati nina omulwadde sigenda kusobola kwogera ku nsonga ezo buuza Mukama mu ngeri eri ash ningamba ate bukambwe bwaki mu background nempulawira omusajja omala akola ki akolola ngaeddoboozi ya kintu kikulu kyenva ngamba natya nnyo kati mu kutya ennyo neneegumya nzekka nembuuza Mukama kyekigenda mu maaso ku mikolo bintu ekirooto nga waliwo okuba director agamba don't worry embaga yakoleddwako dda eri muzini weeziri engamba ndowooza kyekyo kiwedde nga tugenda mu maaso kati enkeera yalo twali tulina okugenda mugundi okusoma kaŋŋambe okusembayo tosobola saba Mukama n'omugamba Mukama mpaayo akabonero akatali ka birooto because your dream world was already contaminated it was invaded nga tosobola mugamba nti at least bikandabe okwolesebwa oba funireyo omusumba omulala because wali oyina abasumba abaweereza ba Mukama wali oyogeddeko nabo yes kati time yatuuka
nga oli omusajja neefunza nga yakwekwata nga naye banja ogedde n'abasumba nimbangaawo nekirawe aletawo ensonga nga kikuba owuliriza nnyo owuliriza olwo n'olunoogi ogenda owuliriza buli kyova tofuna kiki kituufu kati nenfunamu that kind of scaredness nga kansigale naki n'omu kati olunaku olwaddako namukwata nemutwalako mu basumba bange eyo Munyonyo omukazi w'omusumba n'atula n'awulirira omukazi for 2 hours nendowooza nti kati kamubuuliridde kikoze eki kiwedde agenda kutereera kati munnange nenkola kinenvayonaga omukazi oli ayogera omukazi oli byambulidde kati ngamba otyo esitepu nayo ki nungi simanyi kyakyusa muwala twagenda otuuka mu tawuni nga tuli mu kuyomba kugamba nga ye Eva nawuliranga ebigambo bimukutte ku mutima Eva twabiranga mu kusamukalamu nemuyomba nemugana ekiki ekikusumbuwa kiki kati munange tugenda mu nnaku ezisembayo ez'okumaliriza okusoma kati tuba tuli awo twasomera emyezi gyali myezi 2 naye okwanguya okufunza kuba bingi awo ebyayitawo awo kati twali tusembayo mu kusoma tuba tuli ku gundi tuli ku main road before nga tunagenda ku main road nga tuli mu nnaku ezisembayo ngenda okukebera ku status nga mazima kuliko abasajja 5 nga bonna baagala ki bonna bataddeko ogundi nga wandekawo nnyo gundi ate gwe ng'obawulira wa ogundi nga nkwagala bannange obanga gyali mikwano gye nga kale bambi awulira baamulekawo mu budde bw'embaga bandibadde bamubeererawo kati kankweko omukyala nsereko waliwo akaseera k'obeeramu nga waliwo nti otalina kussa ku status yo kulw'okusinziira ku kyokola ki ekyogendamu omwoyo w'amagezi kubanga mukwanjula wano ali mu bbiri mukama tumusabe ng'omwoyo w'amagezi kubanga mu kusaba mu kugira wano omanya nti baganda b'omulenzi status bazikola ki baziraba kwegamba teyalina kibala kyakwegendereza teyalina mwoyo w'amagezi mu bufunze in top of that teyakwatako kifaananyi kyakwanjula kissa ku status mbimulabise anti ayo nkugambira teyakwata kifaananyi kyonna nga weyabissaako nga bwenabirabanga ye teyassaako wadde n'ekiki temwalinako nti oba you could get her phone n'olabako naye n'akwata kati essimu eyo tekwatwako kake kaali kake essimu ye tekwatwako kubadde n'ebifaananyi bye nalaba nga ndaba musajja yabikuba ne mugaate n'omusajja aliwa musajja ono yaani aliwa simulaba naye ng'ate naye olaba ku ssimu omusajja omukola ki obula naye nga yagaata mukola ki kati munnange nankola ki tutuuka mu biro by'embaga kati twamala okuva omusajja status zino yali nakira bwe nalaba status ezo nafukamira bwenti nekulira nga mpunzi engamba nebino biki byeŋŋendamu kwegamba ako ko kaali kakyaliwo ak'okulaba nti ŋŋenda oggwa mu kinnya manyi nyina mukwano gwange naye era yali agenda mu bufumbo bwe butyo kumanya mukama ayogera maama we n'amubuulirira taata we n'amubuulirira gayi gwagenda naye ne batuuka kale laavu erina engeri gyeziba amaaso ate tulina that should I call it desperation nti mubaamu ebiro bituuka ng'omuwala ayagala kufumbirwa ng'ali desperate by the way ekyo tulina okivaamu abaana ab'obuwala nti ng'agamba ajja oba ki ŋŋenda ne bw'omubuulirira nga tawulira ayagala bivaamu yayogeranga nange ne twatuuka n'aŋŋamba omulenzi n'aŋŋamba ssente zibuze because bonna baali ba obbi bange obbi ande ogi ne tunoonya ssente awo abantu abaali bamuwa ssente ne bagaa temuweereza ku ssimu yange omuwala agenda okuŋŋaŋa omulenzi muyaaye ssente tannazireeta omutwalo gwa taata yalimba teyawaddeyo mukwanjula yazze saa 12 za kiro bye yagambye oleeta teyabireese ne ŋŋamba omuwala saba buuza mukama mugamba akuweeyo obubonero obw'enjawulo bwe yatuuka
metroni n'akivaamu leero si Lwakutaano kati metroni yakivaamu Lwakuna enkya Lwakutaano olw'omukaaga y'embaga metroni n'akivaamu n'amugamba ssente zibuze binnemeredde sigenda kukola ki kusobola ogwo ne guyita bwe gutyo nemugamba n'abiŋŋaana nemugamba akukandiba akabonero naye nsobola okukufunira metroni kubanga waliwo omuntu eyali yakafumbirwa nga n'engoye alina buli kimu ekitegeera so nemugaana ye ku lunaku olusembayo buuza Mukama genda buziba nga tonnabaggwa mu nsobi Yesu okwanjula kwakolebwa naye buuza Mukama okubuuza Mukama n'aŋŋamba ekiro ekyo eky'Olwokuna yafuna ekirooto ng'atambula mu kkubo nga waliwo ekinnya kiwanvu nnyo ng'asigazaayo ekigere eki agwe mu kinnya ekyo nemugamba kati egyo emikolo gy'ogenda mu mifu era tegyabaawo omulenzi byatuuka basumba babalimbye bazadde babalimbye ababbisiza ssente buli kimu nga disorganization y'amaanyi but I thank God mwala yafumbirwa alina omusajja amwagala ate amwagala eriyo kati gwe wali tewatuuka n'ogamba nti naye kati njagala kisazaamu mpulira sikyasobola kgenda nakyo mu maaso kati we nali ngenda wakati na time when natuuka mpulira kinzitoyeeko we nali ekira mpulira kinzitoyeeko kuba nafukamira wansi nga ne Mukama kino kye ŋŋendamu nenkubira Musumba egyo mikwano gyo naawe tosobola kupositinga ku mikwano gyo tosobola balina akakwate ne Musumba kugambye n'oyo omuwala eyayala obuliri namukubiranga kuba balinga babiri batebeeta nemugamba naye kati kino ekintu nga sikitegeera naŋŋamba egyo mikwano gye kati before weneerabira okugamba nti omuwala eyo yayala obuliri naye yajjako ne mukwano gwe mu nnyumba yange omulenzi omuwala yayala obuliri bw'omusumba walekasula embuliri wange omusumba yayala obuliri bw'omusumba agenda kwebakamu naye yajjako ne muwala munne mu nnyumba yange ng'abagamba yajjako ne mukwano gw'omuwala yes nali nakasenguka bulungi ne bajja mu nnyumba nga beemolamola ne mbabuuza kiki nti Mukama eteeke wano ekyoto ko nze tusabe yino bwekuba obwama ne mubuuza kiki mwekuba obwama ti munnange munga amwogere baba Andrew kati ono buyaloose ekirooto nga gwe mwami we bwateekateeka emikolo nedda kadyana tunatuuke no mumikolo kati okujja okulaga nti abantu be nnalimu baliko omwoyo ogubaakira yes kati naye nekola ki nekikuba nekisazaamu era saddamu bakkiriza kudda muki mu nyumba kati saawa zalonanga okujja kukiro nga nze nkomawo leeti kati omulala nkomawo nemukubira essimu ono eyayala obuliri nene mubulya ku munne byakola ki byakola kati namala omubuulira naga oyo mukwano gwe asirika kati mu kusirika ekirala twali tulina okuddayo okukola ki okusoma naye ng'omutima gwange tegukoze eki teguteredde tugenda mu kusoma olunaku olusembayo tumala okusoma ew'omusajja oyo omusajja akuba essimu obono ngenda mugamba ki obono ngenda mugamba ki bwati nga waginyenya wati bangenda nemugamba musajja kyo yakweralikiza ngamba ono yampa engatto yansuubuza engatto kyokka manja ssente ze nesina kye mugenda mugamba yali atunda ngatto yali atunda ebisikoola nemugamba munyonyole ng'omuntu naye ng'ate alina puroguramu entebe gyakola ki gyagenda nemugamba munyonyole ng'omuntu kale ekyo nenkivaako naye ng'ate nze muli omwange ngamba waliwo ekitali kiki kituufu kati ngoyo mukenyini omwami yatusomesa yalina anniversary ng'agenda kukuza mikolo gya mukazi we kyava ngamba mpa ssente naye nga sijja kusobola kwanze ndi mukunoonya ssente nga mpa ssente nze nsobola ogenda okupangisa engoye kupangisiza engoye agenda nkiikirire ow'omwami oyo enkeerawo kati wayitawo wiiki eyo nga naffe bwe tugenda ewa Musumba omu tumalirize tugere tugattibwe kati tugenda ew'Omusumba bali budde bwakumakya era yakeera nnyo netusinkana netujja kati bwe twajja netukola ki netugenda ew'Omusumba Musumba yogera bw'ati
Namugamba kati muwala gwe ozze oyagala mikolo ko yiye oli serious ko yinze ndi serious njala kufumbirwa. Namugamba wayinza okuba waliyo abasajja babiri omwoyo wa Mukama ayogera wayinza okuba waliyo abasajja babiri kati nga omu yali akwagala nga tannafuna ssente n'otamuwa budde kati azifunye kati azze okukuwasa naye waliwo n'omulala nga yalina ssente naye ng'ebiro bye by'okuwasa tebinakola ki tebinatuuka naye bonna bagulokose mu tayimu y'emu ate Andrew wakoze eki wajjidde kwabo ogenda n'aliwa ebimusobera okumanya sitaani alina ettima Mukama amunenye immediately mukyala w'omusumba n'akwira musumba ono namugaba kwetaaga mu ofiisi omusumba n'asitukawo emboozi n'ekoma makati n'agenda ew'oli omusumba nesitaani naye omuntu eyali serious ng'agenda kufumbirwa ekyo ekibuuzo kyali kyetaaga okulowooza kati omusumba n'agenda kati immediately Katonda yeewuunyisa kubeyo Mukama ndaga sigino immediately omusajja n'akuba essimu n'ambuuza okeddewa namugamba nina genda nakedde eno nina meeting gye bampiseemu nze kusinkana abantu abamu mu meeting kyava mubuuza oli bulungi ndi bulungi nja kukubirako edda kansooke mmalirize kyenva mubuuza omusajja akubuuza okeddewa ate yaani ya boda agenza okunsanga siriiyo buli kibuuzo waliwo ow'engatto waliwo owa boda waliwo ow'ebisumuluzo ate nga sinabe bokka so kati nenkola ki nenkivaako kati musumba agenda okudda nga puroguramu ndala gyakoze eki gyayina kati ono yemudange kyavuga obalina papa oba nakola batya nalaniko okwebuuza yatandise okwebuuza ate nga kiri too late mugende maaso n'emikolo nayita omukyaga abantu bagende maaso bagattiwe naye ng'ate muffe waliwo ekitakoze eki ekitawedde kubaze nagenda nina ebibuuzo biki ate nga naye n'ebibuuzo biki bingi tutuuke makindi ku bitaala mugamba naye nkusaba kintu kimu bwoba omanyi toli ready tukikole ki tukireke nkwegayiridde saagala kulumwa nange saagala naawe okole ki olumwe nkwegayiridde naye nga tusigaza lwayo lwakuna Saturday y'embaga saagala olumwe nange saagala nnumwe nagasha senga nali saagala bufumbo Sunday tuuse eno yonna ate nga ne before sister ngomi yamugamba bw'oba olimanyi nti tobeere ne Andrew mukole ki mulekere emirembe gyanoonye Katonda we kyava mugambulamu sanditambule na Andrew nga simukola ki nga simwagala so tugenda mu maaso ne mugamba nkwegayiridde tubireke naŋŋamba nze Andrew najja kutuukiza mission era nakutuukiza mission ey'obufumbo mbwagala Is marriage a mission? I don't know. Bwatyo we yangamba. Ngamulite wesikamu kubanga ne nabbi naye yagamba ngo inotukiriza. That is a sesikamu wadde. Ngambo inotukiriza. That is a sesikamu wadde. Ositegeera. Ngamba kale. Nga muzaayo w'abasumba bali. Mulabe w'ekkanisa. Eri gye twagenda eri mu kusooka omubuulirira. Bali bali awo nga tutuuse. Babasanga batudde katuuti bulungi. Ng'atuula nga yeebaka ng'agandi mulwadde ati mukubeera omulwadde nze ne mutegeera tebigambo bino ebisumba bya Mugabe bimukoze eki bimuyingidde eby'obasajja bali bimuyingidde musakazi n'abuulirira omukazi n'amubuulirira byonna nensooka nenva nawo immediately wennyini awo ne bamukubira essimu namuganje eno omusajja namuganje eno omukono naye njavayo ku ssaawa nga 5 nga bakyamubuulirira nga yeekale sente zikitekere ku ssimu nja zijjako emmanya nti kati si musajja nti oba ki omanyi waliwo omuntu gwegera nina omanya nti ono bigendererwa bye biki birala muledde intuition ne tuvaayo bwe twavaayo netandika okugenda okuggyayo ebintu okutukwerongoosa biki byonna ngeri bagenda otugattamu bangisa mamotoka saagala kukulimba sitaani mubi nnyo sente za mission ze zikola ki zibaawo kati munnange batugenda mu mbaga twagenda mu mbaga kati bano bakasuze katya bano
bakanda bange be bagenda omukima wali we twakyala kati mugenda okukyala nga tukola ki nga bamusanga yali mu buno abagenzi omukima yali mu bumpi ng'alina emisege giri awo gyambadde era obumpi kati olwamala nga babateeka mu mmotoka baleeta ku hotel ng'akyusa kati yaba yakoze kyeyambadde mukasuze katya tuye bakukima bakutwala gyogenda okwambala kati munnange olwo basawo ne baali naye kati munnange brother wange omu bagamba ono omuwala bw'anaafumba Mukama ajja kuba atuyambye n'akulira omuzayi kalungi n'amugamba ye yalaba agamba Mukama ajja kuba atuyambye koyo katusabe bagenda okutuuka ku hotel nga kye beekola gye yabatwala baganda bange baavayo bonna batidde kati mu kutya okungi tumaliriza abajja kati nze mandowooza nti metron ey'okwanjula kwali naye yakingamba luvannyuma nnyo nti metron ey'okwanjula eyali kwanjula tisi yagenda kuba metron w'embaga kisoboka okubaawo n'ogamba kale ng'oba oli tasobodde kuba nti agenda bikwasaganya byombi ngenda kubulira lwaki teyajja kati munnange nga ndaba mukyala mulala kati mu mmotoka no wewali osinaalyo bamaze okutugatta abayidde yonna abyogedde bamaze okutugatta kati emmotoka musanyuka kati naye nganze omutima gwange tekusi teguli contented kati munnange tumaliriza emikolo tumala okugattibwa tugenda mu mmotoka afuuse mukyala w'omukyala ng'ayagala ntule mu mmotoka n'ayagala otulewo kati nga binsobedde nali mu TX ngalo ne Kawondo nga teyagala ntule mu Kawondo yagala ngenda tula ne bamaizi tule ne bamugamba ono yalina okutuula kati bamaze obbaga tule ne omwami kati ng'agaana kati bamugamba ono yalina okutuula mu ki mu wano nga tugenda omukyala ayagala otule n'emperekezi oba ne bestman yabeere ne bamaizi be byali bizibu then abawala bano betulaba era banyekere nnyo mu Katonda ebya ddala balokokere ki olumala emmotoka ogituulamu naye ng'omutima gunnuma ngaolaba bakusindika eringa ekyonjira nga tugenda bwe twatuuka kugundi ku bifaananyi abantu baffe bawuni baaliwo aboneboogerako bamagi baaliwo bonna nga bobanyi kuyaffe yonna ebaze ku mukolo bonna bamanyi batese baawana abasinga baaliwo kati bo be balaba tiwaliwo ekitali kiki kituufu ekitegeera ne bampi andu jangu lwaki omuwala yekola wene omumanyi nasooka ayombamu kaawo certificate lwaki yeyisa bwatyo lwaki bakola emyenziko w'ensi abakozi ze bakola zansi gabazimaze omutwe gukoze eki gwazimbye dda tumaliriza tugenda ku reception tumaliriza reception tumala nga buli omu ali bibye nga n'omuntu ali eri amumanya waliwo ekitali kiki kituufu nga buli omu ali bibye kati mu kumala okubeera ebibye nga tumaliriza emikolo nga tudde eka twali mu supercustom y'abakama bange bwe twadde ewaka nga ngamba omanyi sooka ondekeko wano kiba okuteekayo engoye z'abagole otuke waka otekeyo batuwadde onkime omulekewa ewa mukwano gw'oli gwe nagamba yaleeta obuzibu kati nga mulekayo kumbereza mu kumulekayo akuba maki masimu nga bantuusaayo nga tujjamu ebintu by'emmotoka wali tolina kutegeerera ddala muwasiza wange oba omuleka n'afuna obuzibu ng'ate kugambye bintu nange simanyi ngeri gye twabitambuzaamu naye sinzi yali sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza kati munnange nankola kinga mmulekayo nansooka ntwala ebintu kati bwe mmala okutwala ebintu nankola ki nga nkomawo nga mukima nga tugenda ewaka bwe twagenda ewaka mumanyi ekiddako nga tukwata ku meter box bwe twamala okukwata meter box nga tubeerawo kati enkeera yaalwo nga bampita ku woofiisi nga batwongera ebitereke by'ebintu okusiima kyenkoze kati munnange
nanko kati bwe nagenda ku office bwe nkomawo nasanga tafumbye ngali mu kulongoosa kati mu kulongoosa ennyumba nze nendowooza nti engeri gy'atakoze eki ennyumba y'abavubuka ozimanyi enkyafu nnyo kati tafumbye olwokubanga ennyumba ki nkyafu nakivaako kati mala okivaako kola kinkeera nga tugula n'emmere mu wooteri nga tulya kati enkeera yalo ku Mande nalina okugenda okusinkana bakama bange ba tetwagenda mu honeymoon okusinziira ku mbeera ezaaliwo kati nga nalina okusinkana bakama bange nga bantuma bwe bantuma nga maama nkubira essimu nga ngamba kwata ekkubo ojjeko ewaka tukwetaaga ngenda nasanga mukazi wattu aguze ebibaafu bino ebinene antambuza ku kyalo bano omwana wammwe yawasizza omwana wammwe yawasizza kati munnange nga tuwa ebibaafu kati ekiro kyo nalina osisinkana mukyalaani Wini namusinkana etumukolako omukyala enviiri Wini yamukolako obudredi mala omukolako obudredi Yohani nga yogera n'omukyala okumulaga nti Andrew gyali ali ki safe nga nvaayo nga tudde ewaka kati mukudde waka nasanga tafumbye Mande nga kyekigenda mu maaso gwe waka wasa omusuubira okugwa Manda erika naawe Doreen mulaavu eba ekyaliwo kyemmanyi nti omukazi azze mu bufumbo yeesunga nnyo okufumbira omwana tetwagenda mwani mwadde waka twaba nakuteesa nga zino ssente zetulinawo tuzifunemu ekyamakulu tusobola okukola okusinga okugenda mu honeymoon nga mulengeza nti mu maaso bino byetugenda okufuna byakusanyusa ne tuteesanga abantu abaki abakulu kati twagenda mu honeymoon kati munnange nakomawo era takoze eki tafumbye kati oyaddako enkeera yaalwo nagenda okudda nasanga mukwano gwoyo yidi yagenda okuleka engoye ng'atudde mu ntebe omuwala oyo omukyala gwe nawasa nga ali kutte essimu bw'ati ali ku video call eyandaba ng'asitamye mu ntebe yandaba yakola bw'ati kulikayo gundi ne yafumbye